Minisita wa Kampala era nga ye mubaka omulonde w'amasekkati g'ekibuga Kampala omukyala Hajat Minsa Kabanda avuddeyo n'ekiragiro ekiweera abatundira ku nguudo abavuzi ba boda boda wamu n'abagoba ba takisi abatalina stage okwamuka bunnambiro. Ono alabudde bonna abanaajeemera ekiragiro kino nti baakukwatibwa basimbibwe mu mbuga z'amateeka. Gamba Kampala taliwo gantize kangende envudde Butambala nzize envudde waffe Buloba nzize tikangende ndabe ekyokukola mu Kampala. Kampala alimu omuntu yeeteeseteese okuba nga amukoleramu. So tusaba tulene Kampala omuyonjo, tulane Kampala ng'ayitikamu era ng'alimu ddala omuntu asaanidde. Badde mbala mu myaka gino nga nnyini nkubyamu tindikootakoota ntya nga nzize mbalumba. Bala mu myaka gino nga mmase nkubyamu tindikootakoota ntya nga nzize mbalumba. Obukadde bwa leero mama kugeresa duniya yakyankala n'abaagatuufa n'enkya boyisayisa ku maaso n'olaba ku munno omuwanga kyayagala bangi lwabalyawo. Mwebale nnyo okwekuuma bendabyeko n'abafusi bawuludde beebaka emirembe mujja kwawula abayimbi mu ebyo bye tuyimba bangi baweza namba sunsula ebigambo nikiddira olulala nze maaso omukubye bwe maze siba emikugu kamala okuyomba. Nsasira buli omwene embeera gwekoseza nange mwe nalimu abo balina emidaala. Ekibuga ky'eggwanga tekikyali kyangu bizinensi z'ekinaku bazisenza lweyo. Operation erudde ng'ekolebwa munda ng'eddoboozi ly'obululu litulimbalimba. Eddoboozi ly'etteeka lyoleka ebinajja sawa ya nkulakulana mujjeko akabuza wadde Kampala mmuleka nkukuluma munda mbadde nkolerera nnyo abo ab'embuto eziyuga. Mwekalakasaamu ebintu biterere baleeta tti ya gaasi oggolola abakyama kantetenkanye obulamu bwensaba Katonda lulikya n'olwabwe okudda gye bazaalwa. Operation omunaku vva mu Kampala n'akatono k'olinamu kali kuggibwako lwana n'enkulaakulana ensigu lwa mirambo buli omwadde gyazaalwa nze nzise bukunja. Operation omunaku vva mu Kampala n'akatono k'olinamu kali kuggibwako olwana n'enkulaakulana ensigu lwa mirambo buli omwadde gyazaalwa nze nzise bukunja. Osika ekitajja okukwesiba ku bintu n'ekita ekitajjulula mpaba bitegeera. Kampala gwe twesibamu yajjula ebikweno n'emisono gy'ekisiba empozi zitatadde. Tusula bubi oluusi tusula njala mu buzigo bulinga ng'ennyumba z'abagenzi. Kampala terinimira ebyokulya ebibaayo babijja mu byalo eri wammwe gye muzaalwa. Ne baguza obuwogo obusatu obubajjo ng'ettaka lya jjajjaawo lyebase bukunya. Buli kintu ky'oyagala nsimbize zisooka n'obuyumba bw'emmanju busoloze walo. Kampala alimu endwadde ne sirimu waayo sipiidi kwatambulira enneeraliikiriza. Operation omunaku vva mu Kampala n'akatono k'olinamu kali kuggibwako olwana n'enkulaakulana ensigu lwa mirambo buli omwadde gyazaalwa nze nzise bukunja. Operation omunaku vva mu Kampala n'akatono k'olinamu kali kuggibwako olwana n'enkulaakulana ensigu lwa mirambo buli omwadde gyazaalwa nze nzise bukunja. Nze nja kunyumya ekibuga nkikusa abasaga mwe nga mulowooza nnyo mwamalanga n'ensi banka ebadde kuwola n'oba n'okuduuka magoba yagongeza mudde gye muzaalwa nannyini ekizimbe nga naye akuli bukiika kyokka n'amasannyalaze gaddira mu kwokya bannazisa mu takisi ebyeyo bizibu nnyo sinoloniza booda musibe ebinywera twogere ku byobufuzi eby'omu Kampala bangi babirindira nga mbaganatidde. Abaana b'abantu bakubadda n'ensi bayayeyaye n'abawala e Kampala miyaye. Bw'oba totegedde wandifuuka kyeŋŋamba ensegu lwa mirambo nawokeerawo ebizibu bwakuzingazinga ng'ekikosi ky'abagezi abeeyita abayambi bayimba twakoowa bo babifunyemu nga naawe weegatta mu beerusira owonye nnyo obutono bw'olinawo nga butunda mangu onoviira mu kkomera atudde gye tuzaalwa ensi erina okkulaakulana ne mu kyalo gy'ova wasobola okkulaakulana ffe tuzingamyayo
ndabise bwongo wadde akatoka nyuma emmandwa zakkiriza okundaga bateeka mundabire ebisira by'obudde bumpiseko kyanzirugaza feesi kitukuza myoyo operation omunaku vva mu Kampala nakatono kolinamu kali kwegibwako olwana n'enkulakula n'ensigo lwa mirambo buli omwadde kyazaalwa nze nzise bukunja operation omunaku vva mu Kampala nakatono kolinamu kali kwegibwako olwana n'enkulakula n'ensigo lwa mirambo buli omwadde kyazaalwa nze nzise bukunja. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and design, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799.